Alright, oli ku Tristock YouTube channel kwoli genda maaso n'okuba nti osubscribinga ku YouTube channel yaffe bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusooka. Nga sinabagenda maaso na mawulire ge balidde mu kaseera kano, njagala ntwale okwebaza kwange eri buli muntu yenna nga sosoddeemu eya subscribinze ku channel yaffe kuba twawezezza aba subscribers 2,000. Thank you very much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna aba subscribinga. Kakati amawulire genkuletedde gakwatagana ku mubaka Honorable Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko ono olunaku lwe bakwata Lumbuye yavaayo n'alabikira ku TVM ng'agezaako okuba nti ate asanyuka olw'ekyo ekyatuka ku Lumbuye okuba nti yakwatibwa. Era n'agamba nti Lumbuye hooligan era ekyokumukwata akiwagira ate n'okumusonyiwa tayinza kumusonyiwa kubanga amwogeredde ebigambo bingi. Muhammad Nsereko yavumira ddala Lumbuye nno ku TV, ebigambo byali bingi wabula Bannayuganda olwalaba Muhammad Nsereko ku TV olunaku olwaleero babukeerezza nkokola. Social media essaawa eno yeetisse mawulire ga Muhammad Nsereko. Bavumye oli ne bamulengezza n'okumulengezza. Bamugambye olinga akagege, simanyi olinga kasimigo, ekitaliyo tebakimuvumye. Essaawa zino Muhammad Nsereko wenjogera kati ali mu kwekweka oba ali mu kwekukuma kwekyo ekimutuuseeko. Abaana ba People Power essaawa zino eno Lumbuye amawulire agaliwo si malungi era bagenda maaso n'okuba nti bagamba free Lumbuye, nga gwe wenna avaayo n'okuba nti ate oyogerera Lumbuye ekibi oba omwogerako ekibi, kale ne wabanga alina ebintu by'ataatereeza ate tesitasaana kwogerwako nnyo bw'atyo kubanga bo bamutwalanga omulwanirizi w'eddembe mu kibiina kyabwe. Y'omu ku abo abantu mu NUP oba mu People Power basinga okubeera respected. Yes, Lumbuye aweebwa nnyo ekitiibwa era abantu bangi abagenda maaso n'okuba nti ate bamugoberera. So yenna omuntu avaayo n'amwerijjamu Bannayuganda bo we bali okukolako. So Muhammad Nsereko essaawa zino ali mu kwekweka, ali mu kutya. Kyemanyi ne ku Facebook tayinza kugendako kuba buli waagendako asanga ekifaananyi kye nga bamugezezza kagege. Ne bannange Uganda kinyuma okisanga Uganda mulimu abantu abatasaana kuba nti ate beemonkolerwako, nga yetasaana kuba nti ate ayisibwa ne mukamwako, nga w'omuyisiza mukamwako ate obulamu bwo bugenda bufuuka miserable, bugenda kuba ng'ekirooto eky'entiisa. Kati ng'omubaka Bobi Wine w'omwogererako oyinza n'okudduka mu kibuga n'ogenda mu kyalo. So kyekiri ku Muhammad Nsereko essaawa eno ne Facebook wagitya ku kye baamukoze tayinza genda maaso n'okuba nti ate abikkula ssimu ye akebere. Yavuddeyo n'ateeka ne post ku Facebook ng'agezaako okuvuma Lumbuye, n'amuyita omusiru n'agamba mbu si political activist, mbu oyo diikuula biki aliwo okuvuma ono n'oli. Ne Bannayuganda bamulaze level bamugambye Lumbuye muveeko mwesonyiire ddala era asirise. So mawulire agali ku side eyo naye nga mwebale nnyo okuba nti ate mutwagala, mwebale nnyo okuba nti musupportinga, mwebale okuba nti ate musubscribinga. Mbagala nnyo bannange mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga ku channel yaffe emanyiddwa nga Tristock. Twongerere ddala okuwera ekintu tikikubire ddala, nze wendi okubawa ebintu ebinyuma n'ebisanyusa. Mbere bulungi, mweraba.